Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam afdalu salawatullahi wassalamihi wa barakatihi alayhi. Allah wekitiibwa tumwebaza kyatuwadde obuwangazi, tumusaba se okusaasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, oyo gwe yatusindikira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tukomyewo ku TV yaffe ya Basra era nga twavaayo okubeera nga tuyambako abasiraamu okwetooloola ensi yonna okuba nga bayiga okusoma Qur'ani ekitiibwa, kubanga omuntu nga oli musiraamu nga tomanyi kusoma Qur'ani kiba kyewunyisa nnyo, oba oliko akamogo k'amaanyi. Nsonga lwaki ffe twavaayo insha Allahu tabaraka taala, twebaza Allah ku lwekyo tube nga tukola ki, tusomesa ku mikutu gyonna, okuli ogwa YouTube Basra Studies, okuli ogwa YouTube Muhammad Matovu, okuli ogwa Facebook Muhammad Matovu, okuli ogwa TikTok Basra Studies ne TikTok Muhammad Matovu, mpozi ngogaseeko ogwa Telegram gwe tuyita Learn How to Read the Quran. Tune Facebook page Learn How to Read the Quran. Sebo Sheikh tuli bulwamuona abantu tebagenda kukola ki, tebagenda kwekwasa nti nze nali wano eyo saliyo. Tuna na YouTube endala tujita Quran lessons, nabo kityo tewali wetutali. Twebaza Allah ku lwekyo. Sheikh Sebo mu kitundu ekyokubiri twasemba nga otunyonyola ku challenges zewasisinkana mu kukwata Quran. Seke Sheikh inshallah mbadde nsaba tubeere nga tutandikira billahi tabaraka taala ku bizibu n'ebigezo bye wayitamu okubeera nga Allah yakusobozesa okukwata. Sebo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatwongeddeyo akakisa mu bulamu, tumusaba bbanga lyonna atuwa obulamu obulungi ku nsi kuno n'obulamu obulungi ku nkomerero. Ebimu ku bizibu nze nga omuntu bye nasanga mukwata Quran, bimu twabyogerako omulundi oguwedde mu gundi yaffe yasooka, episode yaffe yasooka. Omulundi guno twagadde tunuleko ku bimu ebirala ebyo ebisangibwa mu kwata Quran. Ekimu ku kizibu abantu abasinga kye basingira ddala okufuna kwe kuba nti omuntu akwata paati gy'akutte naye ng'ensobi nnyingi. Ekizibu ekyo ebiseera ebisinga kibeerawo ng'omuntu alowoozezza nti asobola okwesomera ebintu bye yana abyekwatira. Ne solution eyalibadde ennyangu buli muntu yalisaanye okuba nti afunayo omuwalimu amusomesa paati eyo gy'agenda okukwata nga tannatandika kugikwata. Obikwata byangu, so okwata ensobi kyangu, obikwata mu mbeera gy'obikwatiddemu, naye okugjawo ensobi nze nganzi kyankalubirira nnyo. Mu mbeera nti natuuka n'akaseera nga ntambula ne kapenso kange mba nsoma Quran, nkola muraja nga nsoma Quran, naye nga nsoma Quran tilawatan kubajjukira hifdhan nali najimala. N'olwokuba nti obwo obuyitira nga tukwata Quran nemba nga natambulanga ne kapenso kange mu mulayini eyo.
basiraamu muwulira ng'ogenda omakinga buli awali ensobi ng'omakingawo era bw'obikula Qur'an abantu ze bakwatiramu ziba ziri marked everywhere nga wali marked nga bawandiseemu basazizza kukoze eki alhamdulillah kyekyo ssebo ekibeerawo mu mbeera eyo akati shekhe obugumiikiriza n'okulemerako byazanya paati yenkanaki mu lugendo luno mu lugendo lw'okwata Qur'an obugumiikiriza n'okulemerako nsonga nnene kubanga ebiseera ebisinga ddala okuviira mu famiri zaffe ze tuvaamu bateekanga nnyo pressure ku bazadde nti omwana omututte eyo amala emyaka gigenda banne be yasoma nabo gali kati bagenze na mu senior 2 yakyaliyo nga nabagamba nti Qur'ani okuggwa ne revision byatwala emyaka 3 ebiri kitundu mu kwata n'emyezi 6 mu revision kati nga bali balaba nti obudde bwemaze nga bali bagenda mu bibiina ebiddako nti budde bungi ebitiibwa obugumiikiriza n'okulemerako kikulu kiviira ddala ku bazadde abatuwuliriza omuzadde kaba kugamba ebigambo ebyenkana bitya ku nsonga y'ekitabo Qur'ani ng'okyagalizza omwana wo ogumanga kubanze ng'omuntu sejjusa mu kaseera kasitore katono nnyo mu kiseera ng'ebyo byonna weebiri abazadde ne bagumiikiriza katuuka akaseera Allah n'atusobozesa ne tuggusa omulimu ogwo gw'okwata Qur'an naye enjogera z'abantu ate zaakyuka enjogera z'abantu zaakyuka mu mbeera nti kati baatandika ate kwegomba mwana wa gundi mu layini eyo nga balaba nti Ramadani weba etuuse bamulaba yatusaaza balaba nga nze abasaaza bagenda olaba ku ssomero tigoba wadde ate kati ye imaamu w'essomero eddamba bagenda okulaba nga byanjawulo bagenda owulira ate kati omuyizi oyo twamuwadde basale wano mu ssomero engeri gyasaaza banne tetwagala nga tebaagala kulaba nga imaamu waabwe bamugobaagoba essomero libeera likyankalana mu layini eyo kati obugumiikiriza n'okulemerako kikulu kyemaliza nakyo ku bugumiikiriza n'okulemerako ebiseera ebimu seeka yakugobanga wakwatanga ebintu ne bigaana mutuufu n'ogezaako bisoma ne bigaana nga wabikutte wali nga obeera wekka osobola bisoma n'owulya nga biflowing n'otuuka w'omusomesa n'olaba mu butuufu ng'obisoma owerabira n'agamba ddayo ekintu ekyo nze kyankabyanga n'amaziga kuba nti omusomesa aŋŋambye nti ddayo bigaanye ya rabbi nga mmaze obudde bungi ne kigaana kati mu Qur'ani mulimu akaseera w'osobola okulemererwa n'okwata ddala ng'okikutte ne kigaana mu maaso g'omusomesa tukubirizibwa oba nze kukimu Allah kukyayisirizaako okuba nti oba oli awo ntuuka kukula erya Qur'ani ogikwata bwe bugumiikiriza obwo okulemerako naye waggoboddayo n'obisomamu n'okomawo ogwokubiri nakutereeza n'otaba nantondezo kuba mulimu abayizi be twasoma nabo nga n'okumutereeza obutereeza ensobi awulya ayagala kukuba kuba akulaba gwe oli muto alaba gwamutereeza ye mukulu kati nga awulira muli ensonyi naye twatuuka akaseera ate netuvuka ba mikwano nabo kuba twabatereezanga abamu kubaffe betwasookayo bagenda okujja nga ffe tutambuddeko ejjuzo ezimu naye yatuuka abaddu batuuka ne bakitegeera nti Qur'ani si myaka Qur'ani bubeera kiba kyengera Allah kyawa omuddu mu layini eyo naaba nga asukulumyeko ku balala mu kukisoma. Sheikh otuda ku spiritual impact gamba okwata Qur'ani kuno obukkiriza abo n'empisa byakyuka bitya ngo maze okukwata imaani okweyongera kye kyaliwo kyali kitya oba otunuulidde ekifaananyi
nga sinaba kugenda kukwata Qur'an waliwo ebimu nga mu butuufu bikalubamu okugeza ng'okuba nti okunoonyereza ku Qur'an ebigikwatako kyali kimmenya n'oluvannyuma lw'okuba nti ngikutte Allah tabaraka wa ta'ala ate yannyongera obwagazi kuyo kuba Qur'an buli w'ogisemberera ate weeyongera kufuna buwoomerevu bwayo kati kyampa amaanyi mangi okuba nti ntandika okuyiga amakulu gaayo in fact n'ensoma n'okuwuliriza abasomi ab'enjawulo mwabeerangamu abasomi abasoma ng'owuliranga mu ddoboozi lye alinganga asoma akaaba kale nga noonyereza nnyo amakulu awo wasoma waatyo wategeeza ki nga sinaba nakugenda wala nti kusoma luwarabu secondary ekinyambako imaani okukyuka n'olaba nga naawe otandisa obifumiitirizaako mu mbeera y'okubisoma. Alhamdulillah. Empisa zo nezibeera zitya? Empisa neeyisaayo mu bantu oli agamba nze kasitankwata kuba sigenda kudamu kwagikubuuza sigenda kudamu kubabuuza tambula bajjaawo talawuli awo ensonga nayingirawo nekitambaala tababuuza nababuuza gamukinene ensonga ey'empisa ne Qur'an yali nkola y'abawalimu baffe abatusomesa nga newakulaba nga otudde bubi balwananga nnyo okulaba nga batuteekamu empisa z'omu bantu batya infact bafisanga n'obudde bwabwe ne batutuuza ne batubuulira nti omuntu akutte Qur'an yeeyisa bw'ati olwaki enjukira kye baasinga ng'otubuulira obuteekuluntaza mu maaso g'abantu butabalaga nti oli wanjawulo nnyo okubasukkako mukyo nga batugambanga nti Qur'an eno gye mukutte yentandikwa kisumuluzo ekigenda obayambako yiga ebintu ebirala byonna temulowooza nti temukutte Qur'an mumalirize ekyo kyokka kyatusindikirizanga okukkakkana tutuule tweyongereyo. Bw'okwata Qur'an oba otandika butandisi oba oli ku ddaala lisooka okutegeera eddiini basiraamu obuli ekigambo ekyo ssebo okwata Qur'an oba otandika butandisi olina okukwata ebitabo bya hadisi bingi olina okukwata kiri Allah naye kennyini ogitegeera amakulu naye siteepu nnene n'ekirala Qur'an erina ensoma nnyingi kati omalako Qur'an riwaaya esooka oba asigaza riwaaya endala nnyingi okuba nti ozisoma kati oba ofunye just kisumuluzo kikuyambako oba oliawo okuyingira mu ulumu endala mu misomo emirala mingi egikwatagana ku Qur'an era nkubiriza oyena Allah gwasobozesezza okuba nti alina kyatambuddeko mu Qur'an okulwana nnyo okulaba nga anoonya ebikwatagana ku Qur'an ogeza nga usulu tafsir okunoonya ebikolo bya tafsiri oba onavunna Qur'an otunuulira biki ulumul Qur'an zonna irimu zonna ezetolodde Qur'an olwo nno zijja kukukuuma mu layini entuufu eya Qur'an. Alhamdulillah. Agati Sheikh soko tubulya enkolagana kyeri wakati w'okukwata Qur'an n'okugyerabira nga kiva ku mazambi. Naam. Enkolagana eri wakati w'okukwata Qur'an n'okugyerabira nga kiva ku mazambi nkolagana nnene. Kulwaki omumanyi omu yalaga ekigambo kino kuba omu ku bayizi be yajja n'amubuulira ekigambo kino nti shakawutu ila waqi'i su'u hifdhi naloopa eri omusomesa wange oyo enkwata yange embi nali nkwata bulungi naye olwamubuulira ensonga ezo
kyeyamugamba n'amugamba nti ensonga eyo gy'oŋŋambye eviira ku mazambi g'okola. Naam, kigambo mazambi ddala ezambi erikyasinza osumbuwa abakwata Qur'ani, ezambi ly'okuba nti omuntu amaaso ge ebiseera ebisinga wabeera muvubuka mulenzi gena okulaba olw'okuba nti afuuse famous eri akutte Qur'ani, abantu batandise omulaba nti wanjawulo agendako n'emimbali. Ebiseera ebisinga abawala batera osumbuwa bahufadha bakutte Qur'ani. Kati akutte Qur'ani waba teyeekuumye tataddeewo boundaries enzomaliriza nga abawala abo bamusudde mu nsobi. Abawala bannange, ensonga eyo Sheikh kuwawonyaawo, ensonga yo y'abawala basumbuwa nnyo bayimamu baffe abo bannange. Era ogenda olaba nga batandise okwetula shei ogenda olaba nga tukya nga wonna wobeera bakunoonya bunoonya. Kati oba tutadde omutima omwangu nga bakubuza, y'ensonga emu kwekyasinza okuddusa Qur'ani, okuba nti omuntu agwa mu zambi eryo. wattaqullaha yuallimukumullah. Ensonga eyo enkulu. Tutya Allah subhanahu wa ta'ala atuyigirize Qur'an. Tusaba Allah atukume ya Rabbi. Amazambi ne Qur'ani tebikwatagana. Naam, omuntu akutte Qur'ani tetugamba nti aba afuuse ntasobola kukola zambi, naye alina okweteekako olukomero olunene okulaba nga tamala gagwa mu mazambi ageewala, n'okusaba ennyo Allah tabaraka wa taala okugamutaasa, kuba kyekimu ku ebyo Allah byayisirizaako omuntu okuuma Qur'ani ye ng'ageewaze. Naam, alhamdulillah. Nakati Sheikh, omuntu akutte Qur'an ayinza atya okugikuuma mu bikolwa bye ne mu mpisa ze? Ekisookera ddala omuntu akutte Qur'ani okugikuuma mu bikolwa bye ne mu mpisa ze alina kuddayo agoberere enjigiriza z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba ekyali ekigambo kya maama waffe Aisha radhiyallahu anha nga bamubuuzizza ku nneeyisa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yeeyisa atya? Kana khuluquhu al-Qur'an. Aisha radhiyallahu anha baddamu nti empisa ze zaali Qur'an. Nga olaba Qur'ani weeri, nti yenna ayagala okweyisa, ayagala otereeza empisa ze, alina kuddayo agoberere nabbi yali yeeyisa atya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olaba Allah tuuka omutenda n'agamba nti wa innaka la ala khuluqin azim, ti empisa zo za kika kya waggulu. N'atuwa ne shortcut mu kulongoosa empisa zaffe ne Qur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nti yenna anoonya olongoosa empisa ze za Qur'an. Omubaka sallallahu alaihi wasallam Qur'an gwe yakkako, naye wetunuulira obwetoowaze bwe eri abantu butuufu bwali bwanjawulo. Tunuulira enneeyisa yali yeeyisaamu yali yanjawulo. Kati yeye enneeyisa omuntu wa Qur'ani gye yali eyisizaamu okusobola okukuuma ekitabo ekya Qur'ani. Alhamdulillah. Sheikh, magezi gosobola okuwa omuntu akutte Qur'an okubanga akozesa nnyo ikhlas mu kukwata kwe ne mu mpangaala ye, kubanga oli ayinza okujja katugeze nga ku magharibi, obudde alaba obudde butambuddemu, n'asoma peegi nga nnamba oba oliawo oba n'okusukkamu, oba najja n'ayimiriza abantu oba swalaaki gamanga tasoma tasoma ku lwa Allah, yasoma obulusi bamulabe, obulusi bamuwulire nti omwana yakwata. Ekisinga obukulu mu kusoma Qur'an kyetutunuulira ennyo Allah waffe tabaraka wa taala kutusiima. Ekyo kiri mu layini nti nze waliwo hadithi etandika kyekimu nti oyo yasoma Qur'an Allah agenda kumuleeta ku lunaku lw'enkomerero
yali musomi wa Qur'ani mulungi nnyo nga yalina amaloboozi yalina ebyenjawulo Allah bye yali yamuwa mu Qur'ani. Naye Allah amubuuze Qur'ani eyo gye nakuwa gikozesa otya? Amugambe nti Allah nze gw'olaba wano nasomesa nenkola kino ne kino mu Qur'ani nenkola ebyenjawulo. Naye Allah amugambe nti byonna wabikola naye wabikola abantu bagambe nti wabikola. Olwo nno Allah alagira zimalayika zimukululire ku kyenyi kye zimusuule mu muliro. Hadithi we nagiwulira mu butuufu ne mpulira nga sigadde kyekimu, naye ezimu ku shortcuts omuntu zayinza okuyitamu okusoma Qur'ani eno ng'akisoma khalisan liwajihillah, ng'akisoma ku lwa Allah, ekisookera ddala okusaba Allah akuwe ikhlas mu kugisoma, ye shortcut esooka. Wat kizibu okukyewala. Ekyokubiri okufaayo ennyo okulaba ng'omuntu ategeera amakulu ga Qur'ani, kuba buli wasoma nga Qur'ani eno emufulumamu eva ku mutima gwe. Biseera ebisinga buli ekiva ku mutima kituukira ddala ku mutima, tekituuka ayinza fokasi y'okuba nti abantu oyagala kigende mu matu gaabwe ejja kendeera. Ebbanga ly'omala ng'osoma Qur'ani ng'eva ku mutima ng'omaze okutegeera amakulu gaayo. Shortcut endala mu kwewala mu kusoma Qur'ani ku lwa Allah, okwewala riya, mulimu okuba nti weemanyiiza, omuntu yeemanyiiza okuwangala obulamu obuli simple. Okuba nti omuntu waba n'abantu abalala talaba nti yewa ali ku ddala nnyo, talina nanyumya nabo, alina okuteekawo embeera nga bawangala bonna, n'atuuka akaseera abantu basomera Qur'ani ne babanga mikwano gye. Kimuyambako okuba nti tasoma bamuwaane, tuuka akaseera nga bakimanyiira nti bwatyo wasoma. N'ekisemberayo ddala mu kutereeza nniya omuntu ng'asoma Qur'ani mulimu okuba nti omuddu alwana nnyo okulaba ng'atuula wansi n'asomesa Qur'ani. Mu kugisomesa muno waliwo byolaba ng'omuntu mu butuufu akisomye naye nga si ensoma entuufu gy'asomye. Mu kulumirirwa okwo okw'enjawulo okw'olumirirwe abalala bayige Qur'ani, Allah kyakusobozesezza okumanya emu ku nsonga Allah gy'ayinza oyisirizaako kutaasa riya, okuba nti abantu obeerawo nti oyagala abantu bakulabe bulabe, naye weweeteka mu ddala nti gwe obasomeramu busomezi, obagulirawo mikolo, obakolera biki, ojja kwesanga nga tosobola controllinga ikhlaasu yo, kuba nti osoma ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Amina. Allahumma amin. Basiramu abali mutala w'amayanja muza mukiwulira, by the way, abaana abawala abavaayo mu kamera ku TikTok ne basoma Qur'ani bo boogerako ki sheekhe? Ne beetako ne makeup, ne bajja nga betaddeko makeup, nena nga anyumye atandika okusoma amu ne bakola ne live ng'omwana muwala. Sheekhe okyogerako ki ekyo? Tekyalisaanye ku mwana omuwala okwetimba nti asoma Qur'ani. Qur'ani y'omuwala ebiseera ebisinga baba bagikutte, bamama baffe abo abawala be balisaanye okusinga n'okwata Qur'ani, kuba tuba tuzzeeyo mu episode yaffe eyasooka twalaba nti nange kennyini ayogera Qur'ani otandika okugisoma nti ntandika okuwejjesa, nalabanga maama nga agisoma ewaka. Omuwala kimumalira okuba nti ogisoma mu makaago n'obanga teweetimbye, kuba entandikwa y'ensi yaffe y'eddiini yaffe okutereera etandikira ku bakyala abo. Kati wava Sheekhe munonsinye okusala ekirimu era abakyala bali abawalabu oba Bamisiri oba Pakistani, nze sirabangako omukyala nga bamurekodinze kati nga olya Sheikh Sudais oba Shuraim nti Qur'ani eyiino ne bagisa ku mutimbagano, ate nga gye bali bamanyi basoma bulungi nnyo, naye
tebaba recording tebakola ki nenga gye bali ekyali kisinze obulungi omwana omuwala okuba nti teyepostinga newankubadde asoma Qur'an kubanga ebikemo bingi ebiyinza okuva mu layini eyo ate nga tajja kusobola kubikontrolinga kuba yayinza okukirowooza nti asome busomi Qur'an naye nga waliwo abantu abalina emitima emirwadde nga walaba ekintu nga bwe kityo ng'ate ekifo ky'okuba nti akuyambako okuba nti weeyongerayo ate nga ne koyina nagenda kakusuuza mu mbeera y'okuba nti ateekawo emiziziko mu kusoma kwe. Sebo Sheikh tukuyanziza kati gwe oli musomesa wa Qur'an? Alhamdulillah sebo. Osomesa abaana bato bantu bakulu? Nsinga kusomesa baana bato naye nga n'abantu abakulu mbasomesa era benasookeramu nga nakatandika okusomesa. Naye kati abato banyumira nnyo kubanga ebiseera ebisinga kyomuteekamu ng'akyali muto tabaako nti ate alina byakwata edda nga nsobi kyomuteekamu kiba kipya era aba akisoma mu nsoma gye weetaagira ddala. Sheikh ensobi ki abayizi abo ze bakola nga bakwata? Ezimu ku nsobi abayizi ze bakola nga bakwata kwe kwagala okupapa okumalako. Kwata papula bili omulundi gumu buli kanaku. N'obasanga ne competition nga y'amaanyi ani asooka okumalako. Naye esanga nga n'obudde bwa revision obw'omuraja tabufunye okuba nti alwana kumalako. Iyo nsobi nnene. Mpozi watugamba wakwatanga layini 3 zenatandikirako Allah najja ng'akyusa naam. Naye lwaki nsoose ensonga eyo ey'okuvuganya ennyo nakikolako nga nkyakwata naye na mukwano gwange bwe twavuganya naye ejjuzu ze navuganya naye nti nwane tulaba ani asooka naddamu ate ng'azikwata obuto mu kaseera nga nkola revision. Naddamu ng'azikwata kubanga obisoma ku supiidi naam nga tisobola kunywa naye kyali sinze muntu kukwata Qur'ani mirembe gye mpola mpola naye nga kyakulembeza muraja okusobola okufunamu mu kitabo ekyo ekya Qur'ani. Abakwata Qur'ani bannange temupapa kwata ekitono nga kigenderera nga Sheikh wagambye gyokugenda wala kulanga line zeyongerako kana ngoli mu full page kana ngageze ku paulamba waliwo Sheikh yangamba nti yatuka ekisera nga kwata 5 nenga itandikira mu half page nange muyina mukwano ogwo page 5 prabi n'ekitundu oli yatuka akaseera nga akwata empapula 5 olunaku sente azikwata mulundi gumu zonna wabula nga ku makya asobola okukwatayo olupapula ku ssaawa nga 4 amaze onywa kacaayi n'akwatayo baada dhuhuri n'akwatayo baada lasri n'akwatayo baada al-maghrib ngeno olaba agenda okukeera ku makya n'asoma ewaseera obudde bwonna olunaku olwadde Qur'an. nawe twagamba mu pati yaffe yasooka okwewala ebintu ebidistracting nga sports na biki nga emujjukira nam kati olunaku lamba bwolwa Qur'an nga lwaki togikwata bannaye sallah fenagituwe Allahumma amin. Sheikh abazadde bapulinga pati ki ng'ogyeko eyokusitula school fees mu baana babo okukwata? Ekisookera ddala abazadde paati yaabwe nnene mu lugendo lw'okwata Qur'an kubanga abazadde bano be bagumya omwana ono be bamuzaamu amaanyi nga twalaba mu gundi yaffe eyasooka tyo abazadde abamu bateekawo embeera y'ebirabo eri abaana. Ekyokubiri abazadde bano okulambula ku baana be batutte mu Qur'an nze natuuka n'okulowooza nze muzadde wange saba Allah abasaasira abazadde bombi kuba omuzadde nze yankyaliranga oluvannyuma lwa wiikisi 3 ne batuuka n'okulowooza oba gwalina yekka
in fact iyo atuuka n'akaseera Eh. nga ku vidding eyo oba ku lunaku oba ku ssomero waliwo omukolo nga yampanga yaleetanga n'embuzi n'agamba bagisale ku ssomero Allahu akbar. olw'essanyu lyeyalina ng'alaba ntandise okusoma Qur'an nti ekirooto kye kitandise okuvaayo n'abawalimu bano yayagala nga abasanyuse wataba na binene ng'ajja n'ebiwagu by'amenvu nga 3 agamba ekyo kitwali eseeka gundi nekino kitwali eseeka gundi kati ne baseeka ne beeyongera omukwano erinze omutabani ne banteekako amaanyi ag'enjawulo kati abazadde butuulya bulungi. kati nange kennyini neneeyongera okuba nti nyongera amaanyi nkusoma kubanga Eva nakimanya nga maama anaatera okujja mbuzi otuuseewa kati nga mu buli ngeri yonna nina olaba nga kyenyongerako obulabu obwo obw'enjawulo. Allahu akbar kabiri. Saba Allah abasiime. Amina ya Rabbi. Bale temusuulira abaana tembasuula yo mutahafidhu nembasuula emyezi 6 tembakyali yako. Nze nasoma nasomera kibibi eyo. Naam. Nagere mu 2:5 musinya wono. Nena onakwera abantu alayo twange teyajja kusoma. Allah msasira mukome. Tebankyalirako paka musinya 6 Ya Rabbi. Ocheka Subhanallah. okukyeka omama wange kaya yajja mu bumuntu ng'ebiri naye mu myaka 6 otegedde naye nga abazadde banne temukola ki temusuulirayo temusula abaana mu masomero In fact bakyalireko omwana ne waba nga munafu ng'enkwata ye si nnungi kuba mulimu abaana mu butuufu nga enkwata ye si ya speed nga akwata mpola naye buli wojja n'omuzaamu amaanyi niwe olaba nga takutte speed gyoyagala n'omulaga nti kyakutte at least kyekyo agezezzaako n'okumulaga nti bino byakwata birina ebimukola ki ebigenda okumutuusa kumulaga ku birungi ebyo ebiri mu Qur'ani kimuteeka kibaako ne level gyegimutwalako. Abazadde bazanya paati nene kukwata kwaffe Qur'ani. Mukyalira abaana banna. Nakasemberayo ddala ku nsonga y'abazadde kubanze omuzadde wange yajjanga ku ssomero sikinaako obujulizi nti obaki naye yankwatanga mu mutwe nansabira era nga nabeerangako n'enkofiira nga nsooka nakugijjako mami ankwate mu mutwe oba taata yazze nankwata mu mutwe ekyo kyokka tekyandeka nga kyekimu nga nzirayo n'amaanyi nkimanyi maama yansabidde yadde omwana omusabira nga oli wekka mu swalayo newojja wano mulage nti kati eno dduwa gyenkuwa yakwata Qur'ani nkusabire wa Allah kino omwana aminise kikulu nnyo nakyo omuzadde osaba kuba edduwa y'omuzadde terina gigi maaso ga Allah. Naam. Tusabala atukumira abazadde baffe. Amina ya Rabbi. Sheikh basha abo okyabayina. Alhamdulillah sebo. Nange sebo kyabayina tusaba Allah bawangalya kawempaawo. Alhamdulillah. Babazala mu kibuga. Aba be Masaka bombi naye kawempe wali amakanda. Okay. Alhamdulillah. Abange nabo bojije bali babirawe katwe nange babazala mu kibuga. Alhamdulillah. Tulire butambala. Saballa. Ngande eyo kesa. Alhamdulillah. Sheikh omusomesa wa Qur'an aina kuba na bitendo ki kubanga tulaba bantu bangi kati basomesa Qur'an ku mutimbagano wa naye aina kuba na qualities ki quality esookera ddala obugumiikiriza eri basomesa kuba wesanga nga abasomesa ddala abasomesa Qur'ani abamu olw'okuba nti omuntu alina kuba omuntu nga mu kaseera nga akyawejjesa waliwo omuntu awejjesa n'amalako omusomesa ekyagala somesa n'awulya obusungu abamu batuuka n'akaseera n'asitula omuntu ng'agana olw'obusungu obungi obugumiikiriza n'okukakkanya obusungu mu kusomesa Qur'ani ensonga esookera ddala kuba abaddu banyiiza ng'obasomesa osobola osoma ekigambo wallahi n'okiddinga n'emirundi 5 naye ng'asoma birala kati obugumiikiriza
n'okujjukira ennyo Allah abasomesa gye yatujja nti naffe kaaliko akaseera nga tuli bwe tutyo nga alifu tugiyita wanu nange baziteekaawo alifu ne wanu nga tosobola jjawula kituufu naye ojjukira Allah byakuyisiza ne byotuuseeko nekikuyambako okugumiikiriza abo Allah batannaba kuba nti abiwa awa. Ensonga ey'okubiri omusomesa wa Qur'ani kumu ku bitendo byali badde nabyo okuba nti alumirirwa omuntu oyo gw'asomesa. Abamu abayizi ajja mu maaso g'omusomesa okusoma naye nga talina kigendererwa nga bamuleese buleesi miskini bamuleese asome naye nga awulira ku mutima tabyagala kyomusomesa asomesa Qur'an yalifisizaayo newezibwa eddakiika 5 nayogerako n'abayizi abo okubalaga ku birungi ebiri mu kusoma Qur'an, okubalaga omuntu asomye Qur'an afuuka atya yeeyisa atya nekiyamba bano abayizi okukula okukwata Qur'an nga basoma lumu n'empisa zaayo. Kigambo ekyokusatu omusomesa wa Qur'an kyeyali badde nakyo mu mbeera y'okusomesa Qur'an okuwa abayizi obudde ng'abasomesa. Twesanga ng'ekikyasinze okulemesa abayizi abamu okuba nti bafuna ebyo bye baalifunye. Osanga abamu ku basomesa asomesa abayizi naye nga ali ku TikTok, omusanga nga ng'obwongo tebuli ku muyizi ono. Nga kale waliwo obudde waliwo ebitwala obwongo mu kaseera ng'amusomesa. Kikubirizibwa omusomesa okubanga awaayo obwongo bwe ng'asomesa omuyizi ono. Ekisemberayo ddala abasomesa omusomesa wa Qur'an yalisabiddenga ku bayizi be n'asabira abayizi abo Allah abanguyirize kuba ebintu ebyo olumu tebibeera byangu. Omuyizi mu butuufu asobola okuteekamu ebiseera bye n'olwokuba nti gwe tomulaze nti naawe omusabira, tomusabiddeeko neweekanga nga butuufu bikalubyemu. Kati wetugatta edduwa y'omuzadde n'edduwa y'omusomesa, omuyizi ono abeera wakati w'edduwa ebbiri. Allah kwayinza oyisiriza oba oli awo n'ayiga okusoma mu mbeera ey'enjawulo n'embeera ey'obwangu. Magezi kigowa omwana omuto akwata Qur'an n'omuntu omukulu atandise nga myaka gigenderedde tukere ku mwana. Amagezi gempa omwana omuto akwata Qur'an okubeera omuwulize ennyo eri omusomesa we. Naye kiba kikyetaagisa musomesa ono kuba nti gwe gwamusiimulira ku ngatto ze. Beerawo omusiimulire ku ngatto ze, kubeera muwulize ennyo eri omusomesa. Buli omusomesa ono waakwagala ng'oli muto okwata Qur'an, emikisa mingi nnyo Qur'an okwanguyira. Ekyokubiri, omwana omuto bye yalisaanya tunulire nze kyenyinza okumuwabulamu ng'akwata Qur'an okuba nti yeewala okukikigganya banne. Abaana balina omuze ogweraba nti bo bamaanyi osinga ku balala, n'omulaba ng'akwata Qur'an naye nga mukuba banne yagufuula mugano. Omuyizi oyo niwaba ng'akyali muto ebyo byakola ebyokuba banne Allah amusasula mpolampola, ogenda okulaba nga bimusumbuwa, tabikwata bulungi, n'ekirala abyerabira. Naye buli w'okuuma enneeyisaayo eri abazadde, eri abasomesa, eri abaana banno bowangala nabo gwe omwana omuto, Allah akusaasira n'akwanguyiriza Qur'an. Kuba Qur'an yeetaaga omuntu nga wampisa nnungi okusobola okuba nti Qur'an emwanguyira. Abaana muwuli abannange ku muntu omukulu kyeyalisaanya okutunulya ennyo ng'akwata Qur'an, ekisookera ddala yalisaanya okuba nti yeekubiriza. Bw'omwana omuto ono ebiseera ebisinga bakubiriza mukubirize akwate, naye omuntu omukulu yalisaanya okuba nti alemerako neyeekubiriza. Mu kwekubiriza muno mulimu okulaba nti buli kadde kayina ka mugaso. N'oziba ddakiika 10 nga z'oyina zikozese bulungi okwatyemu Qur'an. Kwanza njukira nali nkyali mu secondary
batusomesanga ebintu nga bingi nga bakusomesa subjects 13 muntu omu mutwe gumu kati nga ate ne Qur'ani olina ogikuuma naye nze nabalanga nti eddakiika zino 10 kuba nakeranga mu masjidi biseera ebisinga nga mba eddakiika zino 10 nga tebannabakima swala sobola osomeramu epapula lwange lumu n'ekitundu oba lupapula lumu nemanya nti eddakiika zino 10 nga bakamaliriza eswala abaana bebafulumira awo bakyenyiga ku mulyango biki nawo nsobola osomerawo kyensomeddewo nga ombaliyo eddakiika 2 ekyokusatu nakola programu kuba emabegako saali nnyo musiibi omande n'olwokuna naye olwokuba nti waaliwo embeera nti akadde nanoonyanga kanoonyo olw'oluzungu okuba nti lutwala obudde bungi mu kulusoma abasomesa nga batuwa ebintu bingi nze mande n'olwokuna nga nkyali mu ssomero kino kikigwa mu saidi zombi ku bato ne ku bakulu okuba nti obaako ennaku z'ogamba nti zino nnaku zange zakusiiba bano abantu babeerera mu keetalo k'ebyekyemisana keetalo ka buleeke keetalo kaki gw'obeera olina wootudde ng'osoma Qur'an mu mbeera eyo muwulire ebigambo ebyo ensonga esembayo ku muntu omukulu ayali yagadde okukwata Qur'an omuntu omukulu yali yagadde okukwata Qur'an okuba nti awoona amusomesa ekitiibwa awoona amusomesa ekitiibwa mu mbeera nti newaaba nga amusomesa alaba amusingako ku myaka kuba nze nina abaŋŋambako kati gwakaana akato ogenda kunsomesa kikale sobola nakubisomayo nti nga gwansomesa okwejjamu okwekuluntaza kwonna mutabani wo oba omwana nga muto asobola okusomesa ninawe nagendako nze kasitole kano nkanyumya nnyo nawe nagendako nga ngenze okusoma Qur'ani okwongera oginyweza somero bayita zaidi Islamic nakitokole eyo omusomesa gye nagenda gwe natuukirako bwenti ena akaana akatoke yampa nangamba oyo ye musomesawo wesiri kati nga nze ku myaka gyo nenne emyaka nga 19 kuba myaka 2 nga nzizeeyo konfunyeko ku budde nangamba oyo ye musomesawo wesiri naye saakitwala nti oba kyewuunyisa nakkakkana bukakkanyi omwana ono nampulirizangamu ngenda otuuka w'omuwalimu kuba kyali kutereeza njatula ya nyukuta ezo ngenda otuuka w'omuwalimu nga nnawe enjawo naye challenge nafuna mu mwana omuto yali ansomesa nga mubuuze n'ennyukuta ojatula otya ngamba ojatula bwoti nekyekola kyokka tekirina sinange gyenza kigamba just abato babeeramu n'ekintu ekyo naye abato abo balinayo ebasobola okusomesa nga byanjawulo akasembayo omuntu omukulu ona afunye omukisa ogusoma ku musomesa we nga muto omwana ono omuto okumuwayo ku bulabo buno obulabo bumuzaamu amaanyi n'okulabamu ekyenjawulo nga gwe omukulu ali mu kusoma ku mwana omuto omwana ono kimuwa amaanyi okukusomesa ng'alaba omuzaamu amaanyi era yiniyo sebo nga tumaliriza ate abantu abali bize ngaali bize nnyo nga munyena bakula mu kibuga naye ate nga yagala kubaako nakandi kakukwata naye nga ate ali bize nnyo omuntu ali bize kyeyalisinze okuteeka mu bulamu bwe akadde kayina akatono okukakozesa ekyokulabirako wabanga akimanyi nti mu lunaku lwe alina obudde bwafissaamu ogeza dakiika nga 3 wa baada lasiri bali mu kutegula bintu bakyalinda bakasitoma akadde ako afube nnyo olaba nga akakozesa kubanga Qur'ani si nti omuntu alina kuba na budde bungi wabula ku maintaininga kadde ako koyina akatono omanya nti buli lunaku nenda kukozesa eddakiika 2 nga nsoma Qur'ani nga nkwata eddakiika eza 2 kuzimaintaininga nga za buli lunaku ogenda omumalako ewiiki ezali mu nnaku 2 gaba eddakiika 4
nnaku 3 dakiika 6 si essaawa mu nnaku 6 omuntu aba asome Qur'ani mu ssaawa 2 naye nga sizaawamu butanyooma biseera omuntu byayina kimuyambako okuba nti newaba ali bize ng'akadde ako kabaafunye takaddiramu message ya WhatsApp takalabamu TikTok takagendamu ku Facebook wabula akakadde waba akawaddeyo buli kimu akyoka n'akiwummuza n'amanya nti akadde ako kanjawulo mu bulamu bwe Allah asomusaasira newaba nga ali bize Allah namuwa okukwata Qur'an ekisembayo ku muntu oyo ali bize okufuna omuwalimu w'enkalakkalira mu ddakiika ezo omuntu zalina oba 3 mu lunaku waliwo abawalimu abakolera mu bibuga omugamba nti nsaba nzijengako oba ojjenga wano tusome mu ddakiika 3 ekyo muwalimu si kumuyita buyisi omuyita n'omuwayo akantu akamuzaamu ku maanyi asobola okuwa obudde ddakiika eza 3 eza buli lunaku n'obaako ne kyeweyongeraho ku Qur'an. Alhamdulillah Sheikh tugenda maliza dakika nga 5 kati kaseera kyakessanyu kiwafunako ng'okwata Qur'an loko so akerabirako Allahu Akbar. Esewa question ngombuza nene Allahu Akbar. Akaseera ke nafuna akessanyu sisuubira nti kaali wakati nga nkwata Qur'an wabula akaseera ako kaali wakati nga nakagimalako nali nakamalako Qur'an nawulya essanyu lingi kubanga olwagimalako bwe nti omuzadde nampeerawo ekirabo kyange kinabagambako ekyeggaali kati ssanyu lye nawulya mu kaseera ako lyali lyanjawulo mama kyeyali yansuubiza kituukiriza nawulya essanyu nga lyanjawulo. Allahu akbar kabira bana abazadde mutegeera ensonga ezo bannange seka kiki wandikoze nga kyanjawulo senga oddamu kati senga ofuna omukandi nti ofunye omukisa kale kandeze nga tewakwata kati nga kiki oyinza okukyusaamu mu programu gyewakwatirako nakati nokikola differently oba otegedde bulungi sikutegedde bulungi like embeera gyoyita mungu okwata singa kati otandika right now kale kati nga tomanyi kiki wandikoze mu ngeri eri different naam kyenalikoze mu mbeera wakikola luli naye kati ugamba nti singa kati oba osomesa muntu nze nakola bwoti neboti naye nze mbaye njagala okole ki okole bwoti ne bwoti. Naam ekintu kyenyinza okukulembeza mu mbeera eyo nga Allah ampadde omukisa okukwata oba okukwasa omuntu Qur'an okuba nti nkulembeza esooka okuba plan eri omuntu ono oba nze kenyino planninga nti mu bbanga bweriti njabba mmazeeko Qur'an banaye nkuba etonnya mu busonyo kasawundi akayitayitamu awo mu bbanga bweriti nsuubira okuba nti mmazeeko kuba ninako benakibuulirako nga mpangala nabo naye ebbanga lye twabala mwayitamu omwezi gumu naye pulaani yali ya myezi nga 10 mwayitamu gyali 11 embasa erabidde kati okusooka opulaninga n'ekyokubiri ku kibuuzo kyombuuzizza okuba nti nfokasinga nnyo ku muraaja okusinga ekirala kubanga luli twasomanga naye nga okugamba nti soma muraaja awulyanga abakubonyaabonya naye kati ndabyeko nti amaanyi omuntu gaafuna nga byasoma oredde weebiri kyasoma akikuumye bulungi nti omuntu afuna amaanyi ag'enjawulo okweyongerayo okukwata ebisingawo. Alhamdulillah sebo duwa ekyo omuyizi wa Qur'an gy'alina okuba nga yeekwatako buli kanaku. Edduwa esooka y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasabanga rabbi zidni ilma warzuqni fahma ay Allah wange nyongera okumanya n'okwongera okutegeera. Edduwa ey'okubiri omuntu gye akwata Qur'an gye yalisaanya okwesibako subhanaka
la ilma lana illa ma 'allamtana dua malaika zijasoma nga mazo ziraga okumanya kwa Adam alayhi salam subhanaka wa yukana Allah la ilma lana fatatwina ilimu yonna tusobola kufuna la ilma lana illa ma 'allamtana okujjako ebyo Allah byobeera tusome okwetowaza maaso ga Allah ng'omusaba subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim edduwa esemberayo ddala ku muntu akwata Qur'an okusaba Allah Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a Allah okumusaba kuwe ilmu egasa ntandikwa Qur'an ntandikwa nene mu ilmu mukunoonya okumanya Qur'an Allah kasitaji kuwanga elimu esoso okuba nti ekugasiza wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala edduwa yonkulu okwata Qur'an ogyenywerezaako ngali mu process y'okwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala tumayiriza naye inshallah tusaba osamalayizinga ebitogeddeko byonna musende singe mu bbiri inshallah tusibule naam nga tumaliriza okusamalayizinga byetwogeddeko ekisookera ddala okuba anakwata Qur'an alina okuba nti alongoosa omutima gwe nti akwata Qur'an eno tagikwata lwa mbeera yonna nti agikwata bamulabe nti wanjawulo nnyo bamuyite hafizu nti agikwata afune bino ekisooka eddala olongoosa omutima gwo nti Qur'an eno gikwata ku lwa Allah ekisooka etereze engeri gy'okolamu eddiini yo ekyokubiri egonza omutima gwo okuba nti mugonva eri eddiini ekyokusatu ekulabikeko ng'omuntu nti oyo yakwata Qur'ani ebikolwa byo bikyuke ensonga ey'okubiri omuntu akwata Qur'ani nga tumaliriza gye yalisaanye okutunuulira ennyo okukuuma Qur'ani gy'asomeramu ng'eri emu obutasomera mu Qur'ani nga nnyingi ozikyusakyusa omuntu anakwata Qur'ani yalisaanye ofuna Qur'ani ng'emu gy'asomeramu nga buli weruca ku makya empapula zabikula ze zimu ebigambo byalabya bye bimu kiyamba obwongo buno okuba nti buba ne plan okuba nti buseseetuka okusoma n'ekirala amaaso gano gakwata ebigambo ebyo nga tusobola kuddamu kubyerabira then ekigambo kyemaliriza nakyo ng'omuntu akwata Qur'an yalisaanye nnyo okulaba ng'atunuulira empangaala ye n'ebintu byalya omuntu bikulu mu kwata Qur'an kuba tujjukira Nabi sallallahu alaihi wasallam waliwo we yatunyumiriza nti omusajja yali atambula mu ddungu n'atuuka akaseera ebyokulya bye ne bimuggwako naye ogenda otunula wa mat'amuhu haram ng'emmere gyalya ya haram wa mashrabuhu haram ebyokunywa byesibiridde ng'entanda haram wa ghudhiya bil haram ye kennyini nga yakulya ku haram nabbi n'abuuza fa anna yustajabu lidhalika omuntu afaana bw'atyo eyekumira ku haram Allah n'amwanukula atya kati omuntu akwata Qur'an yeetaaga okuba nga yeegendereza ebyo byakozesa kiba kyakulya akifune mu halal weziba ngoye zayambala alabe ng'engoye ziva mu halal kimuyambeko okuba nti akwata ebigambo ebyo ebyekitiibwa ekigambo ekisemberayo ddala omuntu akwata Qur'an kyeyalisaanye okutunuulira ennyo okumanyiiza amaaso ge ng'asoma Qur'an si kuva mu bbanga n'ogamba nti ngenda kukwata page eno ekintu kiwa obudde osooka ogiddiŋŋane emirundi n'emirundi okakase nti tewali nsobi gy'olesse mabega kuba ekintu kekakutanda n'okiyingiza mu mutwe ng'okikutte mu nsobi kigenda kutwalira akaseera kawanvu okuba nti okijjamu sinakindi okulemeramu kireme kuvaamu kati obunkenke awo obwalisinze okubeera omuntu akwata Qur'an semberayo ddala okuba nti bino byokwata obisaalako ekiro okubisaalako ekiro buli w'obisaalako ekiro binywera ku bwongo n'obeeraawo nga waliwo essura ezanywera mu mutwe kuba obudde bw'ekiro bw'engeri gye bubeera nti butebenkevu teri bikoonakoona
buli kyosoma kinywera ate wobanga okisoma mu ssala kinywerera ddala kyova olaba abasaaza tarawehe omusanga Qur'ani yanywera kubanga agisoma bagiwuliriza agisoma mu mbeera eyo agiyimirira ekiro kati mu mbeera eyo ensonga ezo zetusembeza oba oliawo omuntu waba azitadde mu bulamu bwe Allah soyisirizaako n'akwata Qur'ani mpozi n'okusaba ennyo Allah okugimuwa Qur'ani ogikwata kubanga si nti buli omu Allah agimuwa Qur'ani Allah agiwa abaddu balonze ba ahlul Qur'an abantu ba Allah okuwa Qur'an n'obaako nebyogiyigako n'obaako ne paati gy'osoma ng'okisoma mu kitabo kya Allah kigambo kinene Allah tamala gakiwa buli omu Allah gwaba akiwadde aba mulonzeyo mu bantu abangi mu kuyanja y'abantu. Alhamdulillah twebaza Allah atusobosezza okumalako programu yaffe eno ey'ekitiibwa zinyazi gavuddeko naye tukumirikize inshallah kasita ndowoozi mulya bulungi nnyo ate nekamya yaffe simbi twebaza Allah ku lwekyo so Sheikh tukwebaza tusaba Allah kutukuumire ssebo akukuumire ne Qur'an gy'okwata ate onjigize n'abalala.